bituufu byegamba. Mu clip Kyamagero ava yakola public statement. Actually clip eyo okay. Kyamagero annyonnyola alaga nti waliwo olunaku we lukya nti omukyala gwe yawasa sometimes azuuka nga si gw'alina. N'amutunuulira n'awulira nga amutaamye. But bw'okauntinga emyaka gye bamaze mu bufumbo kye kimakinga biri okuba nti lwe lugendo luno lwe ba-appreciatinga bbanga lye babadde mu bufumbo. Kati eyasala teyasala wali nti amayengo ebiko and whatever byogwa at the end of the tunnel wali okushininga at the end of the tunnel kyekikola amakulu. Kati yavuddeyo n'akola public statement. I'm aware of the clip circulating on social media that has raised concern among our community from my recent interview with Bw'awadde Kasuku. It has come to my attention that this clip unfortunately has been selectively edited and taken out of context by an individual with malicious intent to serve a narrative that misrepresents the truth. I extend my heartfelt gratitude to those who have reached out for clarification, seeking to understand the full scope of the conversation. It is in moments like this that the value of the context and comprehensive dialogue truly shines through. In light of the situation, a difficult yet necessary decision has been made. Henceforth, there will be no further appearance on any YouTube channels. This step is taken not out of resentment, but from a place of ensuring that the integrity of shared content is preserved. Semo kyabadde ayogeddeko. Kakuddiramu agamba this step is taken not out of resentment, but from a place of ensuring that the integrity of the shared content is preserved. All future communication and insights will be shared on my personal YouTube channel and in TV Uganda. Byonna mutuufu neera naawe nyini yonna gy'onaagenda bajja kukusalirayo. So, solution si ya butakyala. Speaking of the TV itself, fe tukola kasukaali wano. Ne munnyonnyola ekintu gye kitandikira ne gye kiggwera. Oli n'abaako kaatema. Ne balyoka babavuma. N'ogamba kale singa baalabye clip yonna. Anti era ky'okola nti nze buli we ngenda mu comments nendaba omuntu omukulu. Bannayuganda kisooka reactions muzikolera ku clip. Ojjukira clip yo ne kwefu. N'osanga omukazi gye yabaddako n'abavumavuma. Naye nga tegenze mu video ki namba. Abantu perceptions mubalina muzina ku clip obutambulira wa ewammwe. So naye lwakubaatira be bannayuganda omulimu gwabwe ku commentinga si kumanya kituufu kubanga singa bannayuganda bamanya ekituufu bajja maize tebalina kyakwogera. Surprisingly bu clip obubambi si bubi but pushing ogenda okulaba. Nze when I find a clip of when you're saying something, if I get interested obu clip nga noonya gundi yonna olutambula mu ba celebrity tokwata ku remote yo sigala ku BBS Telefina tukuwa